Alima namakula muloko. Naye mwenna abali eyabagala omutambaala. Mutambaale ng'onywedde. Ako justed nga kiri yalinze feed. Kategedde. Omalaga mulomba nga toteredde. Nga olina weesize. Ne waba olate yatwala bwe wakiri sirika. Kyokola ne mu bino nze Jeno Kayanja yankubi essimu. Ngamba abatamanyi Jeno Kayanja yuli owa Wembule banga kibooko oyo sijja wankubira essimu nanga nkwetaaga wano nange kwe kumugamba lwaki onkubidde kati Jeno nangamba mukunja ogenda kujja togenda kujja ne mugamba program nanga mama Alima ali wano kino na kino ne mugamba oba mama Alima ali awo mumpe program kubanga sente za nafiirwa ddase kati era nyongere nteeke mu transport ntambule nembaga mu bolu nako likiri yanja kujja era leero wankubidde ne mugamba muliwa nangamba ndi wange ntuse nga ndaba ba majje ne ngamba leero naye ngamba omuntu wabanga ku mazima totyango baba amajje kasito banga oli kuki ku mazima nenyingira era Jeno wabadda nnyonnyola agambye yali atuzizaako abantu abali mu ngayana bwezi kyonawunzika nga abalala alagidde bateekebwe mu kkomera era njagala okunnyonnyola mama wange ono mukumwagala ennyo mama Alima Jeno ateekwa okuba nze ku kyenda byonna bye mbadde nabo bakirabye wano babadde bagenda kunteeka mu kkomera naye wennyinnyonnyodde Jeno neyowuliriza byennyonnyola awunzisa agambye ebintu bino kubanga Jeno abozza sente mwatandika ddyo zitereka nti 2022 tuli mu mwaka ki 2025 mwali mugabanyeeko tetugabanangako mama yali abayiseeka abanyonyole nti tatuyitangako mama bamubuuza lwaki bulira mama obwedde oyogera abuzizza nti emyaka gino abuzizza nze emyaka gyonna mubadde mukola ki ng'ono amaze okusuula yaako akagamba ti mama lwaki teyatuyita omulimu gwange si gwa kuyita bantu era sinze namuyita okujja okola ki okwewola teri muntu yenna asobola okugamba nali mugiseko okwewola kubanze obampiti abangamba ti kujangu o-explaining esako zitambula zitya kakati lindako abakuyita o-explaining esako zitambula zitya tebasobola kuyita okomewo otugambe tugabana ddi nedda ekyo si kyange anti kiri bwe kiti kiri mami kiri kitegereke egundi bwe zitambula bakuyita otunnyonnyole tulina kwewola ulira eno manya okumanya alina okumanya nalina okumanya mukunja buli kintu kibeera mu department zaakyo ulira eyandikuyise eyateekayo ekirango ateeka okuba nti yeyo eyagamba nti mujje tondaba nkunga ngamba nze Halima Namakula mpita buli muyimbi yenna ajje yewole ssente sikikolangako sisobola nakikola kuba nali siina ssente olidde kati eyayita era yali ono okugamba nti banaye buli muyimbi yenna ajje mbabuulire ssente zino tugenda mugenda zifuna ddi nze nali simanyi nakumanya ate nga sikifaako ekitegeeza mbufunze mami wakola gwa tuyita tuyingire ekitimba sikubayita sabayita kale wali watunnyonnyola nabanyonnyola nti tuyingire sako tusevinge twekulaakulanye bw'obanga oyogera sako nze sako nzimanyi bwe zikola sako zigabana buli ddi mwaka eyaffe egabanako kyekyo kyenkugamba okuva 2020 okyayinayo ssente kati okyayinayo ssente enjogera gy'oyogera okyayinayo simanyi ssente zewateekayo tulina kuzibala balina okuzibala abali mu gundi abali mu finance bebaani Hanson chairperson aba executive yonna executive ayagala kumanya buli kaseera oyagala okumanya sente ez'omwaka onozifuna ddi oyagala okumanya ez'omwaka onozifuna ddi nange njagala kumanya ez'omwaka munazifuna ddi kati kindekere ngene ekibabuuze anti kali nze ndaba kale kyayitawo nikamba buuze nti kakati emyaka giringa 2 babala ziri emyaka emeka kati 3 bwekibanga giri 3 kati kindekere yaddo tuyite etunnyonnyole y'akagambo kati kyeŋŋamba kindekere nze mbuuze executive mukunja oli mumativu nekivudde mu meeting mayima muno nze mama wange yafa kati bano bamama abasigalawo bonna be bamama bange era maama ono n'ekyo kye nakola ovaayo muyambeko njogere namutaasa ebizibu bingi kati nze nayogera nze gwe mulaba naye waliwo abaana abatereka essente bayitirivu omanyi otya oba omulala apulaninga kirala
ku maama ono. Ate nze lwaki? Naye Mukunja sente according to Benna. sente ogamba wasevinga nnyingi. Anti yeah. Naye nga kituufu zezo Ati zijja zitya miliyoni miliyoni nnya. anti mu kutandika ottereka bataddewo Hanson. Okay. Nze samanya nti kaali kakodiyo kaako buli eri batusuula mu kitimba kyobula mami akugamba bamuyita ayambeko bali otunnyonnyola tumatire tutandiko sevinga kati we mubuuliza abo abakuyita otunnyonnyola era wakikola tebakuyita ng'omwaka guweddeko otunnyonnyolemu nga bammemba tugabana department yange. Kaakati ekyo bwe kiba bwe kityo ebbanga lye tumaze okuva mu 2022 tuli mulimu n'ebirala nno bye nasirikira busirikizi mami yosindika wagambye balooya era newonyeza ze naye wano buli omusajja omulaga looya wa kibiina yamusindika n'ajja ku bizinensi yange omulabako Makindi n'akuba ebifaananyi kankugyeko n'akagundi ne vidiyo sisindika bantu kugenda siri executive ani yasindika siri executive yonna ye yasalawo negamba neda si kusindika lawyer ne bagamba nti tusindike on loans officer agenda akebere akaduuka koyo gye kali wuliriza naye kaaliyo owulira kaaliyo nakomaneddalinako neda tonyambako wano nyendawo wano bwe yakomawo yabuulira executive yabuulira abagaba ssente teyagamba nze wuliriza kati mami kamuyambe olw'omukulu yakuwa ssente lindako kino kibonyaabonya buli omu abasoma bano ateekawo akagambo k'oluzungu kamu mwenna ne kabajjako yateekawo kigambo ki kati akugambye yaŋŋamba executive yerina obimala naye we natwalayo ssente yaŋŋamba nze nasooka omukwasa yaŋŋamba weesige Hanson bali lino bw'obooziwa lwaki awo teyaŋŋamba zitwalire oli executive atudde wali mu budde bw'okusasula Hanson ye yafunanga ssente abasoma ateekawo akagambo k'oluzungu